po jako akawuwo. Amabanja gatuuse Uganda mu bulago. Mu tteeka erirambika ebyensimbi erya Public Finance Management Act buli mwaka gw'ebyensimbi, Minisita avunaanyizibwa ku byensimbi asomera eggwanga embalirira y'omwaka mu buli kitongole mwe kiweerwa ensimbi ez'okukitambuza okumala ebbanga lya myaka mulamba, wabula ng'embalirira eno tennasomwa Paalamenti yerina okusooka okugiyisa. Olunaku olwaleero ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyembalirira Honorable Amos Lugolobi asomedde Paalamenti embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2021-2022 ngeno yakwementa trillions 44 n'obuwumbi 778. This program on governance and security, and more specifically on treasury bill interest. We have suppressed there 294 billion shillings because the committee noted that that same domestic borrowing has been maintained. Okusinziira ku ssentebe Lugolobi, ensimbi trillions 11 n'obuwumbi 89 ze zigenda okwewolebwa mu banka za kuno, so nga ensimbi trillions 9 n'akawumbi kamu za kwewolwa bweru wa ggwanga, nga ku zino ebitundu 34 za kusasula magoba ku nsimbi Uganda zezeyeewola, wasinzidde okulabula gavumenti ensimbi z'enneeba yeewoze okuzikozesa bennyini ebizeewozezza. After an interaction with the Minister of Finance that the temporary borrowing has not been properly managed, and the consequence of that has been the Bank of Uganda to charge more bank charges, including interest, from the Treasury. So we note that we've increased the efficiency in the operations of the Treasury. We should be able to save some money there. Ebyobulambuzi, ebyobugagga, ebyomutaka konna amakolero byakwongerwamu amaanyi olw'ensonga nti bye mu gavumenti mwesuubira okujja ensimbi eziwera, songa n'enteekateeka ez'okulaakulanya bannansi za kukwatibwako omuli enkola ya Parish Development Model ng'eno yakumalawo obuwumbi bw'ensimbi 253, ebibiina by'obwegassi byakutwala obuwumbi 77, enteekateeka ey'emyoga yakumalawo obuwumbi 416, obuwumbi 558 za kuteekebwa mu banka ya UDB okuyambako abantu abakosebwa ekirwadde kya COVID-19. The intended outcome of Parish Development Model are to increase commercial production of 18 priority commodities at the parish level and to increase household income in that process. The parish model consists of 7 pillars outlined in table 18 below. Alipoota y'ababaka abatono ku mbalirira eno esomeddwa omubaka w'e Butambala Honorable Muwanga Kivumbi ng'ono alambisa ebituli ebiri mu mbalirira eno omuli ensimbi entono eziweebwa ebyobulimi songa bye biyimirizaawo eggwanga, ebyobulamu okubanga byasaliddwako ensimbi ebitundu 12, amabanja agatuuse Uganda mu bulago, ensimbi z'ebigwa tebiraze okusalwa okuva ku buwumbi 2 okudda ku buwumbi 62 ssaako n'ebintu ebirala. Ereseeyo ebintu ebikulu okusingira ddala sente z'ebigwa bitalaga. Abakola etteeka lya budget baga nti katuteekewo ensawo omunaabeeranga ssente ejjamba eriyamba eggwanga lino singa ekintu kyonna kigwawo, amataba nga bwe twafuna COVID, ebizimba okukwata omuliro. Kati omwaka guno badde beetaaga okuteekamu obuwumbi 220 ne miliyoni 7. Batekamu 62 bokka. Ababaka beemulugunyizza nga bagamba nti ebintu ebiyamba bannayuganda biweereddwa ensimbi ntono ate ebitalina makulu ne bipokerwa omusimbi gamba ng'ebyobulimi gavumenti byewaana bulijjo nti bye bigenda okulaakulanya bannayuganda. When they are not driven towards transformation, Madam Speaker. With the new wave of the pandemic, wouldn't it be prudent that we allocate sufficient resources to the medical sector so that we are able to mitigate and also avert the challenges that may come that are related to health? Because as I speak now, the country is still grappling with what to do
about these pandemics. Enteekateeka ya gavumenti ey'okuggya bannayuganda mu bwavu ng'esinziira ku miruka eya parish development model etabudde ababaka nga bano baliko amagezi ge badde gavumenti okusobozesa enteekateeka eno okubala ebibala ate nabo okukomya okuvumaganyizibwa mu bantu be bakiikirira. Madam Speaker, I thought the chair should have said those administrative units that have had problems should be concluded. But when you say suspended, you're putting us in a very difficult situation as people of Tororo, and this is threatening even to raise more concerns. We agree, even if the administrative division of Tororo does not come now, but let it be planned before, even if it comes 1 or 2 years in the near future, but let's have it in one of our priorities. Abakabaniriza ekya gavumenti okuguliramu buli ddwaliro eriri ku mutendera gwa rifaro ekyuma kya CCTV scan kyebagambye nti kyakutaasa bannayuganda bangi wabula ne wabaawo abemulugunya ku bantu ate abatuula ne bakyusa embalirira okuva ku eyo paalamenti gy'ebeera eyisizza. I know that you would have asked for more as a Liver twist, because if government really thinks it wants to reach further people, maybe it could have added us more money. And I want to pray that they use the Women Enterprise Fund as a model to reach to the parish. Because there's something existing, money is being paid, they don't need to invade. I want to make a small comment about the parish model by saying and insisting that the parish model is a good model to talk about, but rather it should not be a program. It must be a policy of government. Ndi Sarah Nandaula kula ABS TV Jakakawuwo. Tuyina okutya nti ate tetuche olw'okuba kati ne kye twekolera etteeka nti tunaba